came one by one to see me. Is this for real? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And you took others to go with me. I was in America. I had gone for 5 conferences. I did only one. And I fell sick. I couldn't take it. All right, please take your seats. From Gitwita Go Nations. Go Nations si kitongole, si ministry, naye eringa program. Jetukiriza nti weba etandise efuuka ekikungo. Ekikungo kitegeeza movement. Movement tebaako nti leader yegundi, leader yono, naye eba n'obulamu obwayo, kasita ebeera n'ekigendererwa ekigivuga. Go Nations erina ekigendererwa kimu, okulanga tumaliriza okuyitibwa okukula okwa Mukama waffe kubayita Great Commission, oba mugende mubuulire enjiri eri amawanga gonna mubafuule abayigiriza. Kiri kimu nti musabire nnyo eggwanga lyaffe. Tusabe nnyo nti ebiseera by'akalulu bireme kuyiwa musaayi, bireme kutuviiramu bulamu kugenda, bireme kutuviiramu lwangoze zinatufuula abalabe n'abalabe ekiseera kyonna ekisigadde. Omuntu teri muntu n'omu gwe tuyinza kulonda mu kalulu n'atufuukira essuubi lya Uganda. Essuubi lya Uganda liri mu Katonda. Katonda ate y'atuwa abakulembeze, all authorities from God. N'olwekyo abakkiriza mbakubiriza musabe nnyo Mukama ye yennyini atweweere abakulembeze ku buli mutendeera abeetaagisa mu kiseera nga kino. It should not even be a full-time occupation. Yofuzi should be a part-time thing. Omuntu olina okubaako n'ekyo. Ekirala tetuba tujjukira, kino nkigamba balokole. Obulamu bw'oku nsi bulina ekigendererwa. Katonda yakuteeka ku nsi olw'ekigendererwa. Kati bw'otagoba kigendererwa kya bulamu bwo obanga abulooninze someone else abuggyemu ekyayagala, one day you're going to stand before God to give accountability for your life. N'olwekyo nze kyengamba abakkiriza noonya. Ndoza Sulemaani yagamba mu Bayibuli nti, young man, if you find what God wants you to do, do it with all your strength, with all your attention. Kubanga kyekirimu amakulu kyokka ky'oyinza okukola ku nsi kuno. Ekyo naligambye era abavubuka nti muleme kutwala yabufuzi nga occupation oba nga purpose.